paka mama oli atuuka ekisera n'agamba I think kati mbisobola. Okay. Nsobola obbaweerera, nsobola obbambaza, nsobola obbalabirira nga balwadde naye ono yambirako naye ndowooza ekiseera kituuse nja kuba n'abaana bange. So taata n'atukkiriza ntandika okubeera ne maama paka kati ndi musajja mukulu. Mbadde ne maama. Eka ŋŋendayo n'enkyala maama Mukama yamuyita naye yatuleka tukuze. Naye nga taata yali supportive eri abaana. Yes, yalina support. Awo kirungi. Kati wano ekirowoozo kino ekyokuyimba wano kyakusiibwa ddi nekijja nekigamba manyi empewo ez'okuyimba zikuyingidde. Kati nga bwegambye nti taata wange yali musomesa yalina talenti y'okuyimba ng'era alina school choir. Fewaffe amaka galinga wa n'essomero liringa tusala busazi kuba ntudda ku ssomero n'ekyaki. Kati olumu teyabanga ndowooza na budde bugenda kugira school choir nga ngamba Ronald yampitanga Ronnie you come here ogenda kuyigiriza banno ennyimba zino ku ssomero gwe mba bize ojja ku school choir ojja bayigiriza zino kati waliwo kye tuyita solfas mu kuyimba zigenda do re mi fa sol la ti do ti la sol fa mi re do those ones kati ngazikuwa yali yakuyitendeka dda awaka nze no nga sibisaako n'amaanyi nga taata yabirika ennyo luno lulimu notations zaalo ziriwo eziti kino ojja gamba banno bwe kiti wenajjira bwe naafuna akadde wenajjira nga saagana biwabudde so bwe wabangawo sukulu kabe yatandika nga ŋŋinda abaana ne mbagamba luno limba bagambye tukola buti ne buti naye n'amaliriza babadde ne tujita lesson ezabadde mu kusomesa najja n'abasanga bimuli n'abawa so kati ekiseera bwe kituuka nga nvudde mu primary nali ndowooza na mu senior 6 ninga ne lwakisigezaako ku bintu bino taata bye yaŋŋambanga kati nenjiyeyo akayimba ku ssomero nali mu secondary nenjiyeyo akayimba sinzooba okusoma kuwedde ekisigadde era muziri do re mi fa sol la ti do re mi so you know those gwe yakewandiikira naye nga nkozesa ziri solfas eyampa kati abantu ne baŋŋamba akayimba kalungi kati akayimba ne katuuka ekiseera ne bambuza naye toyinayo kalala era nga nkozesa kati ani akuwa ssente ezogenda mu studio kati twalina ekibiina ekyokukyalo olundi Kampala akabiina k'abavubuka naffe twali bavubuka twalyako bye twali kati twalina sponsor bamuyitanga Haji Sembatya yatuteekangamu awo ssente ng'agamba abalinayo obuyimba mubuleete ne tubuleeta kati n'atutwala mu studio netubulikodinga kati bwe tubulikodinga twajjanga ku Pride Theatre walingawo mwami Senkubuge Siasa Mr. Ruben Kibuuka Mukula Roses Matovu Joy wali bakayimbira so nga bajja ne batuyigiriza bayimira bati ku stage luno luyimba luyimbe wanuteeka mu drama kati oluyimba bwe twabuteekangamu kadeni oluvannyuma waliwo omwami bamuyitanga Mulindwa Muwonge tutandikira awo ennyini leka tuwummulemu katini nnyo ku Mulindwa Muwonge awo tukyali ku Masemutya tulina Ronald Mayinja mu studio tovaawo tukomawo weewaawo nkukulisaayo nnyo mu kuwummula okwo tukyalina Ronald Mayinja abasinga yabakubira obuyimba mukuze mu buwuliriza bunyuma okufa obufi tukomye wano nga ali mu senior 6 awo agenze mwami Mulindwa agenda kukuyambako okukola akayimbako singa nzooba kati akayimba kaliyo naye kati yali akola ku radio n'agamba akayimbako nakakubye ku radio naye waliwo abaagala okukagula nze nga simanyi nakumanya nti batunda ennyimba nemugamba thank you nakatunda bakagula $7,000 naye it was a full album kwaliko nyingi naye kati edda twakolanga album nga naye baako kye tuyita lead song luyimba kiro tuba tutuuma album so nenkatunda
So since over yeah, like you don't believe in yourself. Is it me? Oh, since over. Since over. Okay. Since over. Kati zile nyimba endala tuwazimba ng'osoma mu secondary. Kwanga album teyaliko lulimba luno. No, the question is, omala otya obudde bwo? Right? Yes, obudde bwo obumala okola ki? Nze wange nabumala nga mpandiika. Nze the way I waste my time, the way I take my time, mba mpandiika. Nkweka chai. Thank you. Okay. So nabanga mpandiika nga let me take. It's okay. Okay. Yes. Thank you. So engeri gye namalamungamu obudde bwange was to write songs. Oh, okay. So nekinviira mu business. Kati bwe yampa bwe nafulumya akayimba ako nekaggwako. Thank you. Is it enough? It's okay. Okay, you're welcome. Kati bwe nakafulumya abantu batandika okunsaba akapya kaluwa binyumye bitya nange nemba wakapya. Yes. nentambula bwentyo nga bwensoma naye ngaate bwenyimba naye nga taata bakikiriza era bakusapootinga bulungi nnyo. Munange ate akikiriza yali maama. Walyanga ku bisiripa banange namwe yes kati yabanga n'akakondo naye ng'akangakanga nga tayagala kankuba ng'asooka n'ajjamu engatto ebaddemu akakondo nkuse leero n'agisuula wali n'anoonya siripa awo n'akubamu nga ssatu. Kati yalina kaseti temwalabako kaseti yabanga ng'obateekamu teepu. Kati yalina kaseti yali ya Jim Reeves, yalina nnyingi naye mukuzo yali awuliza nnyo Jim Reeves. Kati nange ebya Jim Reeves nenyiga record nembisangulako nze nga nteekako ennyimba zange. Kati ku Sunday yali wakajjayo Jim Reeves wamuwulirize. My God, nga Jim Reeves kwali nga Mayinja yaliko kwabangako nyimba za Jim Reeves. This world is not my home. I just passing through. Oh, wow. Yes. Kati yagenda biteeka kabiwulirize nga byavaako dda bannange yawulira obusungu nabuuza biki bino. Waliwo ka brother ke bakayita Brian ne katandika mami akwata teepu neye recordinga ebyo byayimba nampita nankubawo ebisapatu biki so naye nagenda maaso n'okuyimba. So bwe namaliza akakayimba kasinza oba bansaba akalala n'ennyimba kangube kwaliko obuyimba bungi Shirina n'obulala. Then wekaggwako era omwami unaddamu nangamba katoinayo kalala n'ennyimba katoina kikumi wadde kyosasula mu studio. Nasasulanga kati bwe namala akayimba kasinza obwo bwe nakatwala ewoli yakagula naye ate alina gye yakatunda mu kampuni bagita Lusini Enterprises. Kati ye omwami Lusini n'amugamba leeta omwana ono yayimbye olumu yaluyimbye bulungi naye endala mbi sound mbi. Namugamba nze ku nsanvu yange sikwatako nangamba tofaayo neddayo mu studio bakola olimba luno. Kati nanzizayo mu studio n'abasasula nenziddamu bulungi so nazifulumya. Kati buli lwe nayagalanga okufulumya ennyimba nga mpita nangamba olinayo akalala kati paka nenfulumyawo akayimba bakayita kangubegube then awe kaggwako nenfulumya Clear. Wow. Clear njagala nnyo erinnya lyo naye simanyi oba omanyi feesi yo nze yampangole sawo Clear ndibeera nawe. Kadeni ako bwe nakamaliriza abantu naawe baakaagala era awo senior 6 oba katambuddeko awo tutambuddeko awo eyo nagivaamu eyo. Kati awo abantu baakaagala kati awo entandikira okutambula mu bivulu awo ndi ku university Nakawana yali tenafuuka university bagitanga National College of Business Studies. Nakugenda nali nsoma business so Nakawa gye bayita kadimobusi bagitanga National College of Business Studies. Yatandika butanizi into university. So malo okuyimba akayimba ka Clear ng'ate bwe nsoma ku National College of UNCC. Munnange mba nva ku ssomero tuli mu paaka awo empya nva mu taxi omukyalo omukyava agamba nti oyo ava mu taxi yeyimba Clear. Kati mwene kyava muddamu nti bulijjo omanyi na muntu ategeera
bulijjo mmanyi mwana wattu ne bannange bafaani nga basukka ate anti awo akatandika kakati n'amugamba lwaki nagamba muntu singa ategeera singa tutambula naye mu takisi muno bulijjo mmanyi ali eyo muntu mutegeevu kyogobedda tuli naye mu takisi ekintu kyewe nakiwulira naga omuntu bw'ayimba tatambula nabane mu takisi kati nempandika akayimba bakaita necklace njagala onsuubize nti ojja kukomawo mangu nalala nze nguma omutima nakola ntya butuli obumu necklace yeegira engumya netolwayo nga ndabye n'okukwagala ennyo tumale kuli onsiibule kati bwe nakamala nenzirayo omwami Lusiini Mr. Silver Ndawula namuga nayimbye akayimba kange kano ne bwoba ogenda kukagula tokola agreement olina okumpa emmotoka. Yes, I need a car. Now you're starting to dream big. Big and sagala kuddayo eri bangambye era bulijjo manyi ategeera you have to give me a car. So nangamba okay kalete tuwulire nenkamuyimbiramu oga kuliko n'obulala nga fine kayimba kalungi genda bw'omala alubamu tulabe oba naaba able kuwa emmotoka. Then I said okay ku necklace kati nengeta necklace ku necklace teke tusimbe wakati wana ati wana ukyali kitya. This is Eagles production. That is Eagles. This is Eagles production. Ono ngambo no misachi mulabite ono mukwano gwaffe bamutakyawuza akubira mu Afrigo Band. Oh my God. Ono Irene Namatovu mukyala Honorable Ulinzi. Ate n'abantu banyongeza abantu buli wegira bagala bakafaananyi mwesi bakafaananyi ako neze ngoye zaali mpya naye obunyomi bw'abantu bwalabika bulungi. Then wano yali Golden Band yali Golden Band nga tuzze mu Golden Band. So that was again yali Eagles, that was again Eagles. So mwatandika muli bato abavubuka muli bato nnyo n'ekyogereko nayebuliwoyita musajja ate nga mbadde bulungi zengoye zaali nnungi naye sineebeerawo ka green ne black utegedde twaliwo nnyo so still mwali performance here this one let me twakutegedde nteere lwali luyimba yali video shoot so so kati ku necklace kwe tuli ku necklace omwami Silver ampe emmotoka naye nampe emmotoka nga simanyi kugivuga yangulire emmotoka nangamba twalagane emmotoka yiyo nagiguze ngenda okuva munda mu dduuka okugira nga bagipaakinza ebweru w'edduuka amangu ago. The man was rich. Fe twakula ate music wonga naye mulungi yamutunda nga promotings nange emmotoka yiyo temugana naye muzeeyo manyi kyokoze ye samuga simanyi givuga namugamba simanyi givuga namugamba naye kati bano abajinguzizza bennyini banvugeko bantwale wenjagala ebeere kaakati nga nti obbalaga wengendo gipaakinga ku muzigo wenali nsuli wabba kuli awo nga bayinza okuba n'ekisumuzi ekira ne bajja ne bagitwala kati ne mbagamba mutwale ku Bati Valley. Bati Valley waliwo John Segawa yalina offices ne banvuga paka ku Bati Valley kati nengenda mu ofisi ya John namugamba twamuyitanga Uncle John nguze emmotoka naye simanyi givuga ate bano bajinguziza sagala balaga weegenda kusula kati njireese gwontwale gwenkulage weegenda okusula nja kugiyigiramu nze ndi bize mu office gamba oyo Mabira waliwo mwami bamuyita Mabira akutwalewo so Mabira nanvuga nantwala nitandika okuyigira mu motoka yange. Motoka ki? Yali corona, twazitanga corona kyanda yali corona, so I don't know. Motoka ye esooka yali corona ye sokede mu corona nenkole empisa zonna abamu nga ntomera nze nga sawula wanuwe kutuwe ate mnange yafunye motoka kati abatakisawo bakola kyenene okunjigiriza emmotoka navuganga muwanuwe ne bangamba gwe toyina magezi tokimanyi nti ano wanuwe kyo nenkikwata enkyasagiddangamu toli akuyambangako kuyiga wano nafuna yanyambangako naye bwe yanjigirizanga nga ate nkola olugezigezi nga njagala nange nvugemu obwongo kati nenkola ensobi ezo naye bantu bampanga chance
nebisobola okuyiga. That's how I come up to now. Yes. Okay. That was 98. Wow. Chenda mu 8 kinzi gwe mwaka gwezijukira nafulumya necklace talo nasoko okugula akamotoka. Kakati oguza akamotoka ako music asuke mu nyigeko pause ofunye omukyala awo oba tonaba? Awo nalwawo okufuna omukyala saayinanga ngaawo ndi mu bya music tudde eri omukyala nabeera naye later 2004. Okay. Yeah, 2004. Okay. Already olina mu kuyimba? Nolunga ndi mu kuyimba. No, mufuna n'abaana, of course. Tufuna n'abaana. Awo life ya marriage njingira 2 family eyo eno oyimba eno ina family balance eriwawo etutumulize omukyala etaga obudde abaana betaaga obudde abaana betaaga obudde naye era twayimbiranga Kampala then ove Kampala n'ogendako e Masaka n'okomawo. Omukyala yanyamba kinene yali well composed era twayambagana kinene kubanga yakwata family aba yagikwata nti ne bwe nabanga mu bidongo abaana bano yabasigazanga yakutegeera ekintu ky'olimu n'abeera so supportive ate nantegeerera. Oh wow. Yantegeera ate nantegeerera. Actually Aisha, yes, thank you so much. Auntie Aisha tukutumiddeko kubanga yakwata family yange yali mukyale yakulira mu background eri ey'abasiraamu naye ate yaleeta obulokole mu family. Wow. Yes, nze namutwalako mu church tusabe kubanze nali muntu wa church. Yes. Namutwalako mu church twabeeranga lukuli awo olwonzimbye ebbakuli nvuddeyo tuzze lukuli nazimba enju yange yasooka. Okay. Kati nga mugamba naye tetusaba mu church twakayanangamu nayo nagaye ekyokulwana ekyogerako bweti ne mugamba ekyo ffe Bayibuli ekyogerako bweti. Yes. Naye najja natandika nga tugenda ku St. Stephen. Wino omukyala mulungi anti ayi. You know, ngulira namwe naffe mutwe. So nga abaana batwala ku church. Wow. Naye ndowooza ebya church yaffe eyo teyabisiima ebyanglican church. Nagamba ku church navuddeyo ngenda okulaba ate nafuuka mulokole nalokoka. Wow. So ate nze ndokoka ku ye. Okay. You understand? Yes. Nayagala nnyo Pastor Kayanja. Okay. Nasabirwa Pastor Kayanja kyamugira bugizi nti kati ngenda kukyusa n'emikwano gye yasanga mu church ba agement be yasomanga nabo yalinga n'abasiramu n'abatali bo bano bamuvuga bamuzza mu bulokole. Enjiri n'egira kati ate we ndowooza bwe yagenda wa Pastor Kayanja n'asanga yabasomesa Bible. Yes. Neewuunya nti omuntu yali omusiramu ate yaleeta obulokole mu nnyumba. Abaana bange ne babeera balokole naye n'abeera mulokole ate nze ndokose luvannyuma. Wow. Yes. Kati bana obatwa kati mu kutambuza music she was very supportive era nga n'abaana babitegeera. Ebivulu biri of course within Kampala. Within Kampala and outside Kampala. Omuntu agendangako n'ebweru wa Uganda. Yes. Naye saafunanga kutya ku family n'ebeetya. Yayinanga ensonga ze. Nga Aisha ku mwana we osaaga n'ekirala. Wow. Ebirala saaga. Omanyi omuntu omanya kiba tasaagirako. Tasaagira ku mwana we. Yeah. Tasaagira ku ddiini. Yeah. Ku family ye basically. Tasaagira ku family ye. Yeah. Yes. Yes. Kati awo mwali wabannange. Awo twali kuwanjula. Tewatyanga munoga omukyalo ono wesiri. No, ebintu ebyo ngamba like banamuntu like she's you know. No, that is inferiority complex ereetedde abasajja. Omukyala tumutunulira ku beauty. Yeah. Look within, beauty eringa mirror.
esikiriza abantu okujja wooli ne bamala okujja what is next right basobola n'okujja wooli nga buli abumping at your beauty they go back because after beauty there is nothing two omwami bweyagala omukyala teri mukyala mubi nze abantu babadde bangamba olina omukyala omulungi nga ndaba that is an insult batunulidde outside bwakulabako beauty that is an insult because beauty sigwaje wati toyina kiwa contributing kuyo bazaalibwa buzaalibwa bwotyo then gwe kukicho contributing to that beauty two omwami bwe teri mukyala mubi naye gwe omwami omuwala gweyagadde oyisobola mwongerako ki oba tulina kyosobola mwongerako peacefully muleke because beera ready omwongerako nti emyaka egisinga nze nalaba mukyala wange aishenga kawala kato nga kakyasoma naye ono kale omusanze mulungi beauty yo n'ogikuuma omusanze mulungi pakati azze emikono gyo omusanze ne beauty ye katugambe ekyo omusanze nakyo beauty ye onoogikuuma oba omusanze n'akagoye kalungi onomaintaininga n'omugulira yakalala oba naawe ogenda kuzeekangira nga wetagizimutindo nga waliwo akuyambyeko omusanze n'akaviri akalungi onomumaintaininga n'akasigaza ogenda mwongerako ki obwanaazaala onoomutwalako komu kajimu n'asigaza that shape oba gogenda kuzaala buzaazi nze mazina mukyale twafunagana 2 ena leero nze mulaba akyali mulungi kitegeeza awo gwo maintaininze mubalire emanya nti kyalayi bwe tuba tuzaala abaana tutwalawo time ky'okuzzaako alya mmere ki biki byomufeedinga mu bwongo omanyine abasajja abamu ne stress ekaddiya omukazi yali omulungi atebakwegombye kiki ekiri mu ssimu omwo n'omumalako n'omukaddiya so are you able okukeepinga beauty y'omuntu oyo bw'oba togenda gyongerako muleke in peace kuba naye wenyine ajja kukaddiwa kaakutame waliwo class abantu jogamba nti akati eno yo bw'oba togisobola gireke nze nange nze ndi kasajja kaddugavu kasajja kampi katono nenze tojja kutuula awo ompe kyayi nga wenna tofaananika beautiful gawe naye nkukeepinga yanengamba ye omuntu gwenkeera okulaba anyuma okutunuulira naye wenna okedde okulaba omuntu ali awo but it's your responsibility so omwami oli wa ddembe okusaba kyayi awaka okusaba obutunda okusaba emmere ennungi naye buvunaanyizibwa bwo bigula okubisaba bampa akatunda that is it's your right you're being taken care of gambo mpulire bugumba mpe katunda it's your right naye it's your responsibility to buy those things so if you're not ready kiveeko so my wife she's beautiful naye nange maintains you're very maintained because alinga ate mulinga kati ate 2 ena bali mwizo kama temutambuddeko na banga nti mukyali wano graduation this is graduation graduation au makerere this is Frank oyu mukwano gwange Frank nakutali ba mukwano so ho na bakwano bange so eyo graduation au makerere omaze au malirize emisomo so abami teri mukyala mubi muno beauty yejo wamusanga nayo oba black beauty obani soka wetunulemu already gikipinga kati kitwale nti kyayina at that time naye gwe already kyongerako oba oyagala kumusanga nga afumye and it is important to look beyond beauty kubanga ojja mutwalanga mulungi bitya naye nga ate nemutuuka eri nga ate byoyagala tasobola bikola labira family tayagala kuzaala like tafumba abaami bwe tuwasa abakyala mugwe kyetekemu nti gwe taata w'omukyala oyo kubanga ebiseera ebisinga abakyala tuba tubasingako emyaka
you understand abamu oba omusingako emyaka 10 abalala omusingako emyaka 5 kitegeeza alinga sister wo okay gwe kikyo oyagala omuteekamu oyagala avugire mu direction ki ekyo beera ready okimuteekamu ogwo jagama mu mutwe talina kyayina naye nga jjukira wawasa mwana muto you understand wawasa mwana mwana muto tojja kugenda emyaka 4 wasiza omwana wa myaka 25 ate gogamba ki kyoyina mu mutwe what do you expect kati wano muzadde abaana waisewo tuzadde abaana era kyeyali alina obbateekamu education characters za religion nange bye nayiga eka then tutuuse ku mirimu kikyosobola okukola andaga ekikye mulaga ekyange andaga ekikye mulaga ekyange but again abakyala naali bagize ng'olina omulimu gw'okola gukole naye guyige awo wenyini lwaki sisimba wakati Thank you. Yes netumulamu katono nnyo bannange tukyalina Ronald Mayinja abali ku Facebook live ne YouTube mwebale nnyo be a part of the conversation. Tekayo ka message, tekayo comment yo and let us know how you feel about our guest to come out of our